Mr. Soze ekiboozibozi. Nja kutandikira ku nsonga eri awo waliwo mu kagundi ako mu mboozi ya mwana mulenzi oyo webaali alina gwe yatwala chairman yayogera ku kintu nti tayagala mukazi alina abaana wagezegezaako kidefendinga naye maama obedda mu comment section waliwo omukyala we yakoze meeting y'abakazi abazaalako naye ekintu ekyo njagala mbabuulire nze ng'omuntu nazaalako abaana naye obuzibu obusinga we buli nti naawe wandibadde abaana abo nze kunze kati tebandibadde kizibu naye kinkaluubirizaamuko okuwasa omukazi alina abaana g'amazima gali bwe buvunaanyizibwa kuba kati nze nina abaana babiri ekinene ennyo njagala kwongerako abaana babiri bafuuke abaana bana kati bw'ofuna omukyala ng'alina abaana 3 oba 2 be baana 6 kati gwoba ovudde mu range yo gye wali ggwe weeplaningidde okutambuliramu kyekisooka. Ekyokubiri omukyala bw'aba ng'alina abaana abalala like ebiseera ebisinga obungi wabeerawo okusika omuguwa omukyala aba ayagala olabirire n'abaana be ekitali kibi naye ng'ate abamu kufa oluusi obodde ebbali nga ogezaako kukola ki okubeerawo according to your means okusinziira ku nfunayo n'etali nfunayo. Ate omukyala omwana oli bw'otomuyambira mu budde bw'ayagala omuyambiremu yakitwala nti omwana oba omusosodde ate kitali kituufu. Kati olw'okutya ebintu ebyo omukyala okugamba nti abaana bange tobaagala nange nkayana ezo bwe zityo kyekyo kisinga otuddusa ekyo kimu. Ekyokubiri obuvunaanyizibwa nina abaana 2 bantuuyanya ate naawe ojje n'abaana abalala 2 siganye ngamba bakola naye sente za mukazi g'amazima sente z'omukazi tezirabika teziwera era olugira nga sirina sente ekyakola ki ebintu bwe bityo. Era tuwulidde emirundi mingi nnyo wano basisters baffe nga bagamba ti omusajja namusaba school fees za mwana wange owuwe gwe yazaala olw'okuba yamusaba sente za school fees yazimusuubiza n'atazimuwa na breaking out. Kati such statements naffe zitukanga netugamba nti kaakati ekitegeeza abanjagala nga security kuona omwana we gwe yasooka okuzaala nsobole omulabirira ate oluusi gye ekisinga otwekubyamu kuno gamba wange wabawo option yoona atalina nkola ki ate kyekyenkupa abakyala bo already ye bwajja n'akufumbirwa just yeraliikirira kimuggwe kuddira maama wa mwana oba abaana mmujooga okitegeera kugamba kale kyo kiba kyawukana mukko. Nga tudda ku kintu kye watusabye nti tufuneyo ekibooziboozi nga twogera ku kubeerawo n'olaba omuntu ng'olaba mulabe ne byayogera nga tokyabiwa makulu. Nze ne musajja yafumbirwako nga nina mukyala wange kati bwe yabeeranga awo mukyala wange yabeeranga nnyo nti buli kyafunye ekimunyiiza ng'akaaba buli kyafunye ekimunyiiza ng'akaaba buli kyafunye ekimunyiiza ng'akaaba nentuka ekiseera nga naye obadde ki naye lwaki okaaba nga nfaayo nnyo buli lwakaaba nentuka ekiseera nendaba nga kimmazeeko emirembe nentandika kulaba mulabe nga ne bwakaaba tanneera nentuka ekiseera nga wenkoma wanti okuwowoola nga oluusi kuyingirira mu nju n'akaaba eddoboozi kale ne liyitamukko nenteekako nga leediyo yange wenkomawo nga nteekako leediyo yange nteekako radio 1 nga neebaka paka ku makya lwali olwo ng'akaaba nga ne kamunguluza amuluma olwo nga ali lubuto bwe yayimuka bw'ati n'agwa kati okukaaba n'ayongeramu remix bwe yayongeramu remix n'endowooza bye bya bulijjo lwali lunaku lwa Sande nnaku z'omwezi nzijjukira Desemba 27 28 awo kati bwe yayimuka bw'ati n'agwa omulundi gumu n'ayongera okukaaba nze lwakeera ku Sande ku makya nga neegendera ku kyaki bwe navaayo nga nzira waka nga neefumbira mmere bwe nafumba emmere
kati olw'okuba nti omukyala namutwala for granted nti byabikola attracting attention ebyabikola olw'okukola revenge biki bwe nakomawo nenziraawo nemutunuulira nenkola byange bwe nakola ebyange nengenda ku kyaki nenvaayo nenkomawo nenfumba emmere naye ng'ali awo akaaba kuva kiro saawa 6 ogw'ekiro nenfumba emmere nemubuuza onoolya oba toolye oba onoolya emmere mweri omwo ate era naawe omanyi naawe enjala temanyi enjala n'otula ebyo byo tebisaaga ne bw'oba okaabira maama wo era enjala ekuluma mukazi wattu neyeekako alye ne bigaana nze neneeriira emmere yange neneefumira ekikopo kyange ekyakyayi nenkinywa nemmala okulya nenjoza n'ebintu nembiteeka awo nenteekako leediyo yange nentula kati mba naakaludiriza leediyo eddakiika nga 3-4 ngenda okulaba omukazi yeyongedde okwenyoola neŋŋamba ku lw'abantu obutandowooleza bubi kankwate omukyalo mutwala ewamulerwa amukeberekokko nga tugenda tutuuka wamulerwa mubuuza oli otya baaba beki bannange mulerwa agenda okukebera omukazi ng'agamba eno sikesi yammwe sigisobola wabula todda nawaka kwata bukaasi mukazi ogende mu kifo bwekiti ne bwekiti n'abaako waturekomendinga ne tugenda ne tutuukayo bwe twatuukayo naye ng'awo wonna wonna nze mpulira muwulire ndaba mulabe zigamba tebindya nnyo bino bye baŋŋamba ŋŋamba tebindya nnyo kati olwatuuka nga tugenda nga tutuuka eri bw'oli omusawo atukebera bannange n'abasawo abali omukazi ng'atugamba eno infection talina buzibu laddaddo ng'atuwa eddagala nga tuvaayo nga tukomawo ewaka bwe twakomawo ewaka nga nze neddira ku ttivi ng'omukyala addamu akaaba ng'addamu nga yeenyuula ng'addamu akola kinze nga mutunuulira manyi bye bino ebya bulijjo nali ndi awo omukazi yadduka emisindi n'ava mu nju n'agenda nenziruka nga ngenda mmugoba nga nakwatakwatayo obupale bwenkutta obutukula nenkwata n'ensawo eri awo netugenda nabyo nengenda nemusanga mukubo namusanga mu kkubo okwandibadde ng'okuyimirira ntunuulire yazirika buzirisi n'abweri bwe yazirika nenkubira mukwano gwange namugaa jangu leeta emmotoka omukyala atabuse aba aleeta emmotoka nemusitula nentandika okutambula munange nansanga mu kkubo netugenda mu ddwaliro erimu eddene awo mu Kampala tutuuka mu ddwaliro eddene e Kampala omukazi ayebye omukazi alebedde awo lwe mmanya nti biri siriyasi munnange bwe nasitula bwe nti nga ndaba n'akatanda kagenda kulwawo ako ke basindikirako abantu nensitula mukyala wange mu mikono nemutwala mu emergency room ne batuwa ekitanda mu ddwaliro bwe baatuwa ekitanda mu ddwaliro ne batugamba nti abadde agenda ku luuto lubadde lugenda kuvaamu tebasobola kumukkiriza kuvaayo mu ddwaliro ne tusulayo ne batuwa ne sikaani bwe baatuwa sikaani nekakasa ati oluuto lubadde lugenda kuvaamu ne batubeerayo ennaku 2 ne tudda ewaka era olwadde ewaka nagambirawo omukazi nemugamba nkubuulire ku kino kyenva okulaba olunaku olwaleero sigenda kusobola kubeera naawe wabula genda ofune gy'obeera nze bw'onoovangayo nojja nga nkola ki nja kukuweerezanga obuyambi yonna gy'onoobeera so bannange bamikwano tuleme okukozesa obulumi amaziga okuba nti ebiseera ebisinga obikunje gakola ki gabeerawo ekintu ekyo kinene nnyo oluusi bwe mulabanga ekyalayise waliwo ebintu engeri endala gy'osobola okusekamu attention y'omuntu naye ebintu ebikwatagana ku kulwala kufiirwa kuki tebubizanyirako naye n'okutuuka nakati era emizannyo gyegimu ayinza kugamba nalwadde omwana yalwadde kati ate ogenda okukebera okulaba nga oluusi tebiriiyo omwana si mulwadde kakati oluusi ebintu ebimu oluusi simanyi ogamba ebimu mmala kakati ennaku zino eno of recent
nze bwansaba ssente bwe mba nzirina nzimuwa naye sisaba na accountability. Era ye bw'aba tankubidde n'aŋŋamba nagenze mu ddwaliro nakoze bwe nti okoleka school fees zo sizizannyiramu naye ng'ebisigadde byonna byonna bibeera bwe bityo okugamba buli kimu kati. Era ne mu bulamu bwange bwenjogerera kati si ye muntu ali awo ayogera ekintu nembeera ennyo ku pressure mulaba ali bw'atyo kubanga bwe bulamu bwe tutyo bwe tubadde tutambuza obulamu. Kale bannange mugezeeko okwebrandinga and in better ways. Naye ebyokuddawo nemusolowooza nti mugenda kulimba n'ebikolwa oba n'ebigambo kintu kya ttabbu nnyo ate kiyinza okuviirako okufa. Sinakindi n'okufiirwa oba relationship ng'ebyo kubanga relationship omuntu kasita atandika okujjamu ebyo okuba nti buli kyoyogera oba emotions zo ziyina omugaso mu nsi embeera bwetyo omuntu aba takyakulabawo aba takyakwesiga aba takyakulaba mu future go ge mazima. Abakyala abazaalako tetugambye nti muli babi muli balungi naye bamikwano. Omwana bwe mujja nabo kati bwe tugamba nti tubaleke mukole tekirina buzibu naye ssente zammwe ekituufu tezirabika. Nze mukazi wange abeera akola naye sirabanga ku ssente ze. Go ge mazima sirabanga ku ssente ze. Kakati nze sigaanyi kakati nze ekyokugezaako nze omukyalo owange nasalawo ne mwagala nga mmanyi nti abazaddeko be baba bamanyi kye baagala era baba bamanyi tikati ngenda kusetolinga na kino ngende mu maaso. Omukyalo wange yali azaddeko naye ebintu byakola alinga atazaalangako era bwe ŋŋamba abantu nti yali yazaalako bakyewuunya n'okukyewuunya. Nkitegeera bakyewuunya n'okukyewuunya nti yali yazaalako ku bintu bye yeekola. Kaakati awo we wali obuzibu. Era mu ku lusozi kubuulira kitegeera olw'okuba nti omukyala mutwalanga bw'ali ne mulekanga bw'ali bwe bityo ebintu byange ebisinga byenkola tabimanyi. Kitegeera n'ennyumba yennyini nnyini gye nazimba singa teyali covid yali tagenda kugiraba yali agenda kufuna bufunyi gundi surprise oba kumala agenda bwe bityo. Then ekirala like byonna byennina tamanyi assets zange. Ekituufu kiri nti ne bwe mugamba nti sirina ssente takikkiriza kubanga tamanyi kigenda mu bulamu bwange naye nga tutambulira mu bulamu obwo bwe butyo. Kitegeera naye ekintu ekisinga obukulu oba kyennandyagadde baganda bange bayige kiri ekintu kimu nti omuntu mugezeeko nnyo nnyo okulaba nti totuuka mu status eyo kubanga bw'otuuka mu status eyo omuntu oba tomulabawo mu bulamu bwo nga just waliwo ensonga ekulemezaawo bw'etaba y'abaana nga oba otya buti bantu kugamba nti banaagamba ki ng'ovuddewo. Okitegeera naye nga oba tomulabawo ng'era opulaninga bintu birala nnyo nga ne mu future yo tomutaddeemu nga saawa yonna yonna w'ofunira omuntu like gw'osobola okulumirirwa feelings ze gw'osobola okulumirirwa ebirowoozo bye saawa yonna yonna otambula n'omuviira. Kitegeera ekyo bwe kityo bwe kiri naye nga munnange Mukama atusaasire busaasizi naye nga bwe bulamu obwo beeraawo ng'omuntu omulina ng'ali awo naye nga ne byayogera omutunulira bw'oti naye nga mu mutima omumonkinga bumonkinzi. Omukyalagana ŋŋamba njagala ssente z'okukola n'omutunulira bw'oti naye nga mu mutima olaba togenda nazimuwa naye nga tosobola namugamba tosobola nakumugamba naye ng'omutunulira bw'oti noga kati gwe nkuwa ssente ozitta ogenda kuŋŋamba ki. Mpozi n'ekirala mu ku lusozi ekisinga okuleeta ekintu ekyo nze wange njogera according to my experience nze gyenkola gyenjogererako ekisingira ddala okuleeta embeera eyo yembeera okuba nti mu maka temulimu kigambo sori omuntu takkiriza nsobiye olw'okuba kimanyi nti omusajja amwagala nnyo ne bwamusobya tali mugamba nti munange luli nakusobya nsonyiwa. Okitegeera n'omusajja naye era gye kimu n'omusajja era ne bwasobya mukazi we ne bwamusobya
amuwa buwi birabo amukola ki naye nga tamugambye kigambo nsonyiwa. Ebyo ebirabo n'ebintu bye tuwa abantu si bikulu, yebaza si bikulu, naye ekigambo sorry n'okulaga munno nti omenyese ddala otegedde ensobi yo wagikoze, ate ne sorry okugyogerera mu biseera ebituufu, okiwulira. So singa omuntu wakamusobya bwoti immediately n'omugamba sorry nedda, omugera nga kakkanye nga sina byaliko nga mukaka mnoga munaye oli nakusobya naye nsaba kunsonyiwa, ngenda kufubanga bwe nsobola obutakiddamu, kitegeera. Then awo ne bwomugamba munange ng'osobola n'oyogera naye wakati nze obufumbo obwange weebuli naye tebuli mu kigambo sorry, tebuli mu kigambo sorry for 8 years. Omukyala ate okusobya ebintu nga butini nnyo, naye kisingira ddala okuleetera abantu otereka obusungu ku mutima n'okukola ki, ye muntu obutakulaga nti amenyese, bwe muntu obutenenya, bw'aba akwenenyereza n'abanga akuyamba alinga akuyamba obuyambi okwenenyeza mugende mu maaso, ate then after that n'alyoka akugamba nti ebyemabega tubyerabire, tuleme kutambuza nnyo ku bintu byemabega. Lwaki ojjukira nnyo ebyemabega? Naye lwaki sibijjukira nga gwe obadde tonnaba kunneetondera ku byemabega? Ebyemabega bye wankola nakulaga nti mbitegedde naye tonnaba kubyetondera, ate era tonnaba kyusa mu mbeera zo, okyeyisanga bwe wali weeyisa emabega, naye gwe ompoleza ebyemabega tubyesonyiwe, ebyemabega tubyesonyiwe. Lwaki tubyesonyiwa nga gwe tonnaba kyusa behavior? Already nakulaze nti bijja nange